bweziri. Kumulunyampuliriza olwaleero olwokutaano luno nga wiiki eggwako njagala kukutegeeza nti ensonga mu ddwaniro tujja kugendayo naye nga bwe tuli mu kumaliriza weekend katono awuze n'ebirala biri mu nsi ye Iran. Mwanatu weeks kati ziweze nnya okwekalakaasa okuli mu nsi eya Iran ze kukutte nga kino kibadde kyaludde okulabwako era okwekalakaasa okuli munda mu nsi eya Iran kuyingidde ebyafaayo newankubadde okwekalakaasa kwaliwo mu 1979 ne kubaako enkyukakyuka ez'omuggundu gwe zaaleeta munda mu nsi eya Iran naye ate kuno kulabika kukutta akati ng'ambe nti guvudde mu kukwata akati ne kukwata kabazzi kiyinza okukola kubanga abakyala balina engeri gye bafunze ekyonga ne bawerekerwako abavubuka abatoototo ne bawerekerwako abawala abakadde nabo ne bagoberera gwe wamma ne gujja bagira. Kakati abakulu batunula mbebere ng'omukulu ateetimbye olw'ensonga nti bibasobedde mu ggwanga erya Iran ensonga zisobaganye poliisi ekozesa maanyi agenkanidde awo oyinza n'okugalowoozaako n'ogalaba gwe yali abeddeko mu nsi ewali okwekalakaasa oba ababiwulira naye abantu tebannaba kuwulira nti amaanyi ga poliisi g'amaanyi okusinga ebigendererwa byabwe era abatunuulizi bwe batunudde ne bagamba nti bannange bukya lubanga lwa mmindi abaana bano abatoototo abavubuka kubanga obuulidde nti ensonga y'abaana abawala n'abakazi naye bw'otwaliza wamu abavubuka ab'omulembe omujja munda mu nsi ey'e Iran ebigambo bitabuse. Poliisi nkubuulidde nti nkambwe era emigga ebawuula ng'ewuula ebijanjaalo ebakubana mu mutwe wetwogerera kati abantu abasudduka mu 200 be bagambibwa okuba nga bafudde n'abalala 10,000 bali mu makomera munda mu nsi ey'e Iran naye tebannava ku nguudo. Okwekalakaasa kwatandiikirizanga okusaagaawo ne kubaako ekibuga kimu 2 3 kaakati ebibuga ebyenjawulo munda mu nsi ey'e Iran byamala dde okubuna. Gavumenti ekoze buli ekisoboka esobole okuziyiza okwekalakaasa kuno okuliyo naye bikyaganye. Njagala kukubuulira nti okwekalakaasa nno kubenga kwava wanene nnyo. Omanye ebintu ebinene biva watono. Ojjukira okwekalakaasa mu bitundu bingi okuze kubaawo ng'emmanduso eba ntono ne wano yali muwalamu bamuyita Masa Amin wa myaka 22. Masa Amin ono yali tayambadde bulungi okusinziira amateeka g'eggwanga eryo kye galagira nti kubanga bw'obanga oli mukazi okusinziira kati mateeka ge nkubuulira ng'oli mukazi mu nsi ey'e Iran oteekeddwa okweyisa ekisooka ng'omukyala. Ekyokubiri ng'amateeka ga Quran bwe gagamba ate amateeka g'ensi eyo bwe galagira. Kakati ono Masa Amin w'emyaka 22 mwana tuye yavaayo ng'ebibye si binyumye ng'amateeka bwe galagira kubanga omutwe gwali mwereere ate ng'amateeka gagamba nti omukyala yenna ayina kubanga abuliddemu olabako na feesi yokka wano era nga bw'oba waakumulaba oteekeddwa okubanga gw'ovunaanyizibwa ku by'okulabibwa kw'omukyala oyo so si buli muntu veeri otunuleko ateekeddwa okubanga yeebikkiridde omuntu avunaanyizibwa okumulaba yateekeddwa okumulaba. Munnange ono ye teyayagala kumanya kubanga omulunyampuliriza ensi eno gisaasire ebintu bingi bye tutambuliramu olwaleero wano mu mawanga amalala n'agatuliraanye n'agatuli ewala ensi yafuuka kyalo kimu. Kino kye kibonyaabonya ensi era n'abakulembeze bwe baba bakutandika kumanya kiddako ekibonyaabonya ensi okuba nti ensi zonna ekyalo kiri kimu nga kakati naddala abavubuka millennials ab'omulembe guno ogw'okumpi bo bandirowoozeza nti nabo bandyagadde abaawano ssebo nabo bafugwenga Abamerika ab'e Burundi nabo bafugwenga bannayuganda abannayuganda nabo bafugwenga abazungu Abangereza. Kakati ekyo kye kibonyaabonya ensi kubanga omutimbagano guno bw'olaba omuwala nga gwe muwala Amin ono yafa bambi abawala bangi beegomba okufaananako ng'abawala be balaba wano akuba akamiimo k'empale kamunyunyule wati ogende nti wamma tambula ogende asibe otuviiri twe tuve eno tugwe eno wansi ku mugongo ogende nti wamma yita waawo naye
amawanga mangi kino tegakikkiriza naddala agafaanana nga Iran amawanga ag'abawarabu ago tegakkiriza kino. Kakati Amin yajja asotya nnyini agenda atambula yeerinnyako ng'omuwala ow'omulembe guno. Poliisi n'emukaba n'emunywa bamubuuziza akanana akataano kiki ekimwambaza nga bw'asanze ng'ate ensi eyo si bweragira. Ebigambo Amin byamubulira ku matama. Amin masha ebigambo byamubulira byamukalira ku matama nga talina bwabitebya. Naye ssebo okugenda okutwala Masha Amin ono kwali kufunvubira kwennyini kubanga newankubadde nga muwala wa myaka 22 naye ssebo poliisi yasiitaana okumuteeka ku kabangali. Kakati yo poliisi egamba nti wakati mu kumuteeka ku kabangali eya poliisi emutwale mu kaduukulu we waava lenye yaviirako omuwala ono okufa nti kubanga yatya nnyo. naye waliwo mbu bw'atya puresha n'erinnya bamutuusayo olunaku lumu 2 ne lumalamu omukka. Naye abalengera Amin ono muyite Amin ndoza yandibadde Amina naye bamuyita Amin yandibadde baamulaba ng'alinyisibwa kabangali baga nti poliisi yamukwata bubi wakati mu kwesika n'akuba omutwe gwe ku kabangali agukubako baga nti awateekeddwa okuba nga we waava lenya mbw ate era ne wabaawo owa poliisi yasiiwuuka empisa n'akwata batuuni era yakuba ku mutwe. Abawiiba obujulizi bwe batyo bwe boogera. Munnange bwe bamutuusa mu poliisi yamalayo essaawa si nnyingi nnyo ne lumalamu omukka. Poliisi n'ebika nti omuwala eyabadde aleeteddwa ku misango gy'okwambala obubi afudde nti naye afudde puresha yalinnye. Abeewaabwe mbuzi lwefa lwemanyika nnyiniyo ne balinnya mu kyoto ne bakomba kwebaza eriibwa. Naga nti poliisi bukya mutta bantu museemu ono Amin mujja kutubuulira kiki ekibaviiriddeko okumutta. Munnanga abantu baasingaawo kibuga Sakez provinsi ya Kadastan ne kikwata omuliro. Kati okwekalakasa kwatandikiraawo ng'abakazi bakayanira ddembe lyabwe. Nsi ya Iran wano mu buwarabu awo mu ddungu awo kati eddembe lyaffe balitumazeeko nnyo. Ono baamukwatira butabikkirira mutwe. Abeekalakaasi tebaddamu kubikka mitwe. Owulira baamusibira kuga nti engoye zaali tezituuse bulungi kye baamukwatira. Abeekalakaasi n'ezimu ozisanga ziri eno mu mabeere waggulu nga gye bazikwatidde okulaga poliisi ne gavumenti nti kino kye baakola baaluggulira ku ppata. Munnange okwekalakasa kugenze kubuna. Kakati kyenkana ensi ya Iran yonna okumala omwezi mulamba bali mu kwekalakasa dduka. Poliisi bwe bakuba bwe batta naye ekyo tekinnaleetawo kabonero n'akamu akalaga nti okwekalakasa kw'aba Iran naddala abakazi abawala n'abakyala n'abalenzi mwanatu tebannaba kuyuguka kulowooza nti banaava ku nguudo. Buli lunaku bongera kweyiwawo. Poliisi n'ereetayo akakodi akalala ne gavumenti omanyi teziggwayo. Naye kati kakati bwe kibanga ekibadde kibeekalakasisa nga beekungira ku social medias kazi tuziteekeko etteeka. Munnange bo tebaazitaddeko tteeka nga wano bwe gwabadde. Tenaffe ne Uganda teyataddeko tteeka lwa kwambala bubi nedda ndibinnyonnyola. Naye bali baateeka ne bazisalako social media ati onoonya WhatsApp, onoonya Facebook, onoonya TikTok, tekuli eriko. Naye era ekyo tekinnaba kuleetera basajja na bakazi abeekalakasa kulowooza nti bagenda kuva ku kkubo. Amagezi bagasalaasala okulaba nga bawuliziganya ne bannaabwe abali mu mawanga amalala. Omulunya mpuliriza mutendera gwa nsi yonna kino kyewuunyisizza ensi nti ne mu mawanga ag'ebulaaya abeekalakasi basinzidde eyo okulaga obumu bwe bayina n'abakyala abali mu nsi ya Iran n'abantu abeekalakasi. Kino nno kireetedde gavumenti okutya. Nkubuulidde nga ntandika nti okwekalakasa okufaanana bwe kuti newankubadde okwo okwajjako gavumenti ezaavaako mu 1979 tekunnabaawo kubanga abantu babadde beekalakasa okuva mu biseera ebyo ng'ennaku zibanga 2-3
bwokubayo babiri basatu amasasi ne bafa ne bavaawo nga balala batya naye bano okuba bajja okuba abakazi bennyini okuba bakwolekezeza tebalina nno nti oba balina nti mundu nedda wabula beesiga maanyi gaabwe n'ennyimba ze bayimba n'engalo n'enduulu n'eŋŋombe batandikiriza mpola abamu ne beekalakaasa olw'egguloggulo awo nga balala baawumuddemu abeekalakaasiza ku makya kiri mu nsi ye Iran gwe mulunnya mpuliriza kakati omusajja omukulu akulira ensi eno Ayatollah Ali Khamenei ebigambo ne bimusobera kubanga abatunuulizi b'ensonga bakizudde nti abalenzi n'abawala bano abatoototo bayinza okuba nga bagenda kuviirako enkyukakyuka ebadde yaaludde okubaawo kubanga bamaze ekiseera nga bagikaayanira balaba ensonga bwe zitambula si bwe zitambula naddala ku luuyi olw'abakazi mbu bayisibwa ng'ebyokuttale omugaana otya siba okusunsula akaviirike omugaana otya okwambala akamiimo ke ebyo bibaluma n'okusoma nga kwakkekwa n'eddembe eridde eri abakyala tonotono akati abeekalakaasi awo we basinzire nti tuyina okulaba nga gavumenti egwa gavumenti neeraliikirivu omwezi mulamba gususse namwe ennaku oga nti akati awo bweraliikirivu we buli naye nakubuulidde gwe mulunnya mpuliriza wiiki yabadde eri ndoza zaali ziwera wiikisi 2 nenkuba nti gavumenti ya Ayatollah Ali Khamenei neeraliikirivu nti mwandibaamu omukono omuwanvu gwa Amerika ne Isirayiri kankomewo takasanga bwe kuli bwe kutadde abakulu engeri ey'enkakaba nga gye batunula njagala kukubuulira nti Ali Khamenei Ayatollah ye mukulembeze ow'okuntikko munda mu nsi ye Iran ebigambo bimusobedde ennaku zino zonna yasooka ne yeesigikkiriza ng'abakulembeze bw'obamanyi n'atabaako kigambo kya nnyo kyayogera naye yagenda okulaba oluvannyuma lwa wiikisi 2 ez'okwekalakaasa ng'ebigambo bitabuse ebigambo bwe bitabuka n'avaayo naga nti abali emabega w'ensonga eno mbategedde ye Isirayiri ne Amerika tubalaba bayina akasajja ku mutima batwagaliza bubi be bali emabega w'abeekalakaasi bano gwate ssebo wakiraba ddi ng'omwekalakaasi yeekalakaasa n'omukuba essasi n'asigala ng'akyatambula kale nga abalala tebatidde ono ne bw'aba afudde anti n'omukuba essasi nga abalala ne basigala nga bajja buzzi ekyo tekisoboka munnange n'agamba nti abasajja abali emabega w'ensonga eno be Bayisirayiri n'Abamerika nti ensonga ebabeezesa emabega wa kino baagala kusuula gavumenti nga bwe nkubuulidde nti abaana abavubuka beesomye okulaba nti babaako kye bakola okujjako gavumenti ya Ayatollah gye balanga obusibira mu bbwa gye balanga okulinnyirira eddembe ly'obuntu naddala eri abakazi n'abavubuka ab'omulembe guno nga tebalirabamuko abuntu akati naga nti Amerika kigidugudde era kigiruma okulaba nti yateeka envumbo ku ggwanga erya Iran kyokka neeraba nga Iran ekyegiriisa wakati mu kukola ebigitwala mu maaso ennaku ezo mbadde nkubuulira kubanga ejja kugenda okwetooloola era osange nga ne mu lutalo tugenzeeyo olwa Ukraine ne Russia nti kubanga eggwanga lya Iran olwaleero lirabibwa nga y'omu ku mpagi luwaga abawagizi b'eggwanga erya Russia saakubuulidde ebikompola ebyakubiddwa ku ggwanga lya Ukraine ng'ebimu byavudde mu Iran mbwe ekyo kye kiruma abayaaye kakati Ayatollah Ali Khamenei n'abanga gumuli mu mutwe ng'eyabuulira ow'olugambo kyokka abatunuulizi bagambye nti kakibe ki okusinziira ebiriwo ebigenda mu maaso oba ani akiri emabega oba ani atakiriyo mwana attu ensonga yandituuka ku kulaba nga gavumenti ya Iran mu bbanga si ddene ekyuka abaana balenzi n'abaana bawala abavubuka beesomye okugisuula kale nno leka nkwebaze nti obadde mulungi